Bobi Wine okugenda Namibia okusinkana kabaka mu kyama byononese byonna biyise kyokanga Nnaabagereka nakunyonyola ku kyennyumba mu America nti gye yali anoonya kakati bwina amaze okufuluma lindako nsimbudde bwenti ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda bezimbye Buganda ezimba babbi mbabe ebitiibwa. We don't command respect. Peter Mayiga abadde w'amaanyi era yakola ebintu bingi eby'amaanyi era yakola ebintu bingi ebya Buganda era ntulowooza titufunye omusajja munnamateeka alina ku magezi. Mayiga tamaze kutomera. Waliwo abasajja abayingidde eggwanga erya Namibia mu kasirise ne batambula mpaka ku ddwaliro ewali Ssaabasajja Kabaka. Bano okulumba okgenda mu ddwaliro e Namibia basoose kwogera ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati bano ne basobola okubeera nga bagwa mu ddemeezi okwolekera ekyabatuuseeko nze naawe ngenda kubeera nga nkikubuulira. Ani yapanze olukwe luno? Wabula bano basoose kubeera nga bakwatibwa. Wuliriza nga bagenze kulaba kabaka waabwe bakwatiddwa. Ani yabakutte? Lwaki babakutte? Ebyaddiridde byonna ogenda bifuna mu bujjuvu. Mukakase nti bulijjo kye tubagamba ku AKTV Media ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka biwanvu nnyo. Era ono okusinzira ku musajja oli gwe nakoledde gula akatambi ne kugamba nti ono mulaguzi yandibanga ebigambo bye yalagudde essaawa yonna mwandibirabanga bituukirira ampuliriza Obuganda obudde ne buwungeera oba obudde ne budda ku bunnaabwo. Kakati mu mbeera y'emu nakola akatambi wano osobola okanoonyako ku mukutu gwaffe ne kuba nti maama Nnaabagereka yagenda mu ggwanga eri Amerika okukola ekisaakaate. Kati wulira okukola ekisaakaate naye ng'ekisaakaate kino yali agenze kikola mu ssaza eri wansi mu Texas mu Amerika. Kakati ono yatambula ebifo ebisukka mu 4 nga kigambwa nti yali mu kisaakaate naye nga waliwo amawulire ameekusifu ag'omunda nti ono yali anoonya nnyumba. Kakati nno ennyumba eyo gye nakusiinyaako ne kugamba bwe naba mbifunye mu alaali nja kugikuleetera enju nkuleetere n'ebifaananyi. Kakati yessaawa mbalage kubanga bangi baavayo ne bannumba ne bagamba tasobola kunoonya nnyumba. Omukyala mufumbe Uganda ne mbagamba anoonya nnyumba. Kituufu akulidde mu ggwanga lya Amerika era ono mu Amerika awedde emirimu kubanga gye yakulira Ssaabasajja Kabaka gye yamujja okumukuba empeta okumuleeta e Uganda. Wabula abadde talinaayo nnyumba nga yakulira waabwe era yabeeranga waabwe naye kakati yamaze dde okubeera nga afuna ennyumba eyiye nga ye ku ssente ze. Lwaki yagifunyewa? Ebigambo genda kubeera nga byonna obiraba ku AKTV. Nange AK Master mukwano gwange mpuliriza gwe tuula okkalire ogenda kulya ebigambo ebinene byotasaanye kubeera nga osoba kyokanga mu ngeri y'emu ampuliriza abantu be basenze mu Lubigi bazalidde General Museveni ebitukula Makayi byazalira ku nsiko. Kakati nno embeera yandi muddugalira era kino kyandimuviirako akabasa oba akabaate mugogenda okulya olunaku olwaliro. Kakati gano n'amalala mangi nkusaba otuula ogalinde kubanga agaffe wano nga bw'ogamanyi tugwa kuba tukuweerako ne bwino oba oliawo kakase nti si palapase si wolokoso. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abadde ayolekedde ogenda mu ggwanga erya Namibia mu nkukutu okusinkana Ssaabasajja Kabaka. Kakati nkugambye nti byonna mania ne Emmy ebiyise kubanga ono ali mu ggwanga lya South Africa era ng'ono yabadde ateeseteeseewo akadde oluvaayo asookera wa Muteregga. Lwaki abadde agenda? Kabaka ye yamuyita oba si ye yamuyita? Abadde akipanza atya? Byonna ogenda kubeera nga obifuna olunaku lwaliro. Ntambula na Haji Miti omusomi w'edduwa Kayingu. Kakati ennamba gy'olaba ku screen yawe ya Haji Miti, omusomi w'edduwa atakuba nsaasi, omusomi w'edduwa atakuba mpiso, omusomi w'edduwa akwata obukwasi ekitabo n'ateekako n'akabaani olwo n'akusabira. Kakati nno embeera n'eterera. Kati sigenda kubeera nga nkulwisawo mukwano gwange ampuliriza njagala nsooke nkutwale mu katambi akagenda okubeera nga kasookera ddala oba olyawo akatambi kano kandi kujja ekifu ku maaso si luyimba si kitontome naye sooka okawulire nga vidiyo gimperedde ekigalo era buli munnayuganda yena waali n'agifunako mileage. Mikwano gyaffe mwenna abatugoberera mbalamusizzaako nnyo eno AKTV mwebale nnyo nsimbudde bwenti nkuze mpulira abageyageresa ebintu ebyengerigeri nga bakkaatiriza ababitugamba nkuze mpulira abageyageresa ebintu ebyengerigeri nga bakkaatiriza ababitugamba ebyomwaka ogwanda bambulye mbuke kuligeza guli bagusuuka ebigenda kuba byamanyo weno ate nga byogerwa mangambo tambo tewali alina bukakamu mbuke kuligeza guli bagusuuka biba byamanyo we obugenda kushaffe nanga tudongwa
abazuukusa baffe abalala nti yekkomo ly'ebyasa na buli kiramu okusaanawo ate abalala nti mwogo yesu lwadda yakikola azookiza abaffu fenno buli oguyita twekulisa tugamba nti kwagaliza omupya nase abange muguno mweyagalize mweka olwewange temulukongona mwekubira eddogo ennoga nga muziyita enva mumalemu kumbye n'abagabo kati nonze olwo siruyita luyimba wabula mbuyita bunabbi abasajja abo baali bayimbi naye nga basindika obubaka bwa bunnabbi bw'obanga osobola okubeera ng'omanya gye twolekedde n'okkuba tooki we tulaga ampuliriza bw'oba olidde akayimba ako osobola okukakasa embeera weeri nti essaawa yonna ebigambo byandibanga bitwonoonekera mu Buganda naye ng'abireese yaani abo bennyini abantu betwesiga oba oliawo naye ne bafulikira nga batuddemu olukwe kakati nno mukwano gwange ampuliriza nze masa namazedde okubeera nga nteeka ku galubindi tusimbule omulundi gumu mukwano gwange vidiyo gimperedde ekigalo oba oliawo fena mukwano gwange tufune obaka buno kakati nno obugenza okubeera nga bungerera olunaku olwaleero nga amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era nga gano mukwano gwange gamaze okubeera nga gakakasibwa nti omukyala amayiddwa nga Sylvia Nagginda mama wa Buganda ono nga ye mukyala Ssaabasajja Kabaka gwe yakuba empeta n'ebyenda ne bimwetokota wali mu Lubiri Emmengo kakati ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gavaayo gano nga genali nkubulyeko omwezi guli oguwedde mu vidiyo yaffe eri ewedde nga nkukakasa nti omukyala yali anoonya nnyumba kakati amawulire gamaze okubeera nga gafuluma gano nga galaga nti ono ennyumba yamaze dde okubeera nga agifuna mukwano gwange gwe ampuliriza era ennyumba eno eri mu ggwanga eri Amerika njagala nnyo ojjukire nti omukyalo ono mama Sylvia Nagginda mama wa Buganda bukya ebyakabaka bibeerawo bino byonna yafuuka kyesirikidde era ng'ono kigambibwa mbu waliwo amaanyi ag'enjawulo agamuteekebwako okubeera nga talina kigambo na kimu kyalina okubeera nga avaayo ayogereko yadde okubeera nga asinyako yadde okubeera nga akonako ku bigenda mu maaso byonna eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga mawulire amalala galaga nti abantu balina okubeera nga bakkiriza abantu abagendayo balina okubeera nga bali abantu basatu omulangira Wasajja kussa mwannyina wa Kabaka yennyini awedde emirimu ne omusajja amayiddwa nga Charles Peter Mayiga be bantu abasatu basiginitole abalina okubeera nga mukwano gwange ampuliriza bakuwa olukusa okugenda okubeera nga olambula Ssaabasajja Kabaka mu ddwaliro gyali kakati amawulire gamaze okubeera nga galaga nti waliwo abasajja abamaze dde okubeera nga basuulamu engoye zaabwe ne bagolola bulungi nnyo ne bakuba obukindo ne bateekako n'engato mukwano gwange bamaze n'okubeera nga bazikuba eddagala bolekere wali eri mu ggwanga erya Namibia naye ebigambo bivuddeyo si birungi nnyo ngenda kubeera nga amawulire gano nga kuwa bano bamaze okubeera nga bakwatibwa kyokka nga mbadde nkyakunyola nti omukyala Sylvia Nagginda mama wa Buganda ono yamaze dde okubeera nga agula ennyumba mukwano gwange ampuliriza nga bwe nakolera akatambi kaffe wiiki ewedde ne kugamba nti nno omukyalo ono yagenda mu Amerika mu kisaakaate okusomesa abaana ba Buganda ebikwata ku Buganda n'ennono zaabwe naye nga yalina ddiiru enzito ddala yakubeera nga agula nnyumba ono asobole okubeera nga yeetegula ekiri mu Uganda kubanga ebiddako biyinza obutabeera birungi nnyo ku sayidi ye kakati ono amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nga galaga nti ono ennyumba yamaze dde okubeera nga agifuna oba oliawo gyagenda okubeera nga awangalira mu ggwanga eri Amerika ono nga tasuubira okubeera nga adda e Uganda wabula nga amawulire amalala galaga nti wadde ennyumba yagifunye ayinza okukomawo e Uganda n'asooka n'abeerayoko okumala ekiseera kyokka nga amawulire amalala galaga nti ono ayinza okubeera nga ayinza obutaddira ddala kubanga n'ekisaakaate yamala dde okubeera nga mukwano gwange akimaliriza naye era bukyamaliriza kisaakaate kino takomangawo Uganda wadde nga ate nakunnyonnyodde nti omukyalo ono yakulira mu ggwanga lya Amerika bakadde be ab'eŋŋanda ze basenga be bonna bali mu ggwanga lya Amerika kati wabeera mu Amerika ono abeera ali waka naye nga bwe nkunnyonnyodde nti abaali talina nnyumba yiye nga ye ng'omuntu wabula nga wenjogerera essaawa eno yamaze dde okubeera nga afuna ennyumba eyiye mu butongole kakati njagala nkuteremu akatambi kano osooka okalabeko n'ennyumba yennyini ogikulageko kubanga nakugamba nti bwino bw'anaaba afulumye nja kulaga ennyumba eno yennyini mu bifaananyi osobole okubeera nga naawe okakasa ensonga eno lwaki maama agenda lwaki agula ennyumba ku ssente ze lwaki si Ssaabasajja yagimugulidde byonna mukano tulokalire mbadde sinnababaterayo ennyumba gye nabagamba eya Nnaabagereka nga bwe nabagamba naye nga nagibalagako ku vidiyo kuno naku z'omwezi zaali mmeka mbadde nkyalina okunoonyereza okusingawo ennyo kwe mbadde nkola ku nsonga ezo naye ennyumba gye nabalaga yino yiyo 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 yiyo
ngenda bibaterayo byonna ne street number na buli kimu byonna nga bwe nabagamba mbadde nkyalina kyenkyagoberera bannayuganda muwulire ebitundu 99 n'obutundu nga buubwo nga 87 Nnaabagereka yadduse mu ggwanga 3 days back ate tagenda kudda sinnaba kikonfaminga 100% naye okusinziira ku biri mu bisenge by'amakolero ga waaka Nnaabagereka yadduse mu ggwanga Uganda ate tagenda kudda mutandikiraawo nammwe munoonyereze. It's not yet confirmed but 99% Nnaabagereka yadduse mu ggwanga. Sylvia Nagginda ye tabirinze wa gye bigenda kuggwekerera ye yadduse 3 days back. Kakati nno ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu Buganda ampuliriza bw'obiwulira nawe onyanya n'omutwe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno bangi baasirisibwa dda era ng'ensonga eno tebagisiinyaako yadde okubeera nga bagyogerako. Yali nkugambye Comrade Fred Lumbuye ye yabotola ensonga eno naga nti Ssaabasajja Kabaka yali awambiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'atwaliddwa mu ggwanga erimu mu maserengeta ga Africa. Kaakati amawulire gagenda okubeera nga gasomolwa nga galaga nti ono yali atwaliddwa mu ggwanga erya Namibia. Era Fred Lumbuye omusajja ono mukwano gwange ampuliriza Charles Peter Mayiga yavaayo n'aluyambalira omusajja ono n'amuyita n'omutamiivu wabula ng'ebigambo byonna byazzenga ayogera omusajja Fred Lumbuye byonna bimaze okubeera nga bituukirira okuviira ddala ku mulundi guli. Abantu bwe baavirayo ne baga nti Ssaabasajja Kabaka mbu baali baamuwa obutwa wabula Mayiga Charles Peter Mayiga yavaayo n'atangasa Obuganda naga nti Ssaabasajja Kabaka mbu yali yalwala obulwadde naye ng'obulwadde bwe yali yalwala bwali bwa allergy era nga allergy ono nti yali ava ku bimuli. Ne twebuuza Kabaka yasawa kompawundi z'ebibuli bya Bulange ebigambo ne bibeera nga mukwano gwange naffe byatukalira ku matama wabula nga Fred Lumbuye ye yali alumiza nti kano kaali katwa kawedde emirimo naye nga Katikkiro yavaayo n'ategeeza ensi eno nti tekabangako katwa ebyo bigambo by'abantu Kabaka mbu yali alwadde alaje. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza mbunga ya mutawanya okutuuka kweyo levo mwenna gye mulaba era okuva olwo taddanga mu kubeera mirembe Ssaabasajja Kabaka n'okutuusa kati lwe yatwaliddwa mu ggwanga erya Namibia oba oliawo ng'atagiddwa mu mawanga ag'abazungu era nga kigambibwa okusinziira ku bantu abamu nti ekyamugisa mawanga ag'abazungu aga Bulaaya nti eno abantu bali balina access okubeera nga bamulambula kubanga mawanga gali aga Bulaaya tosobola kulemesa muntu kubeera nga abantu be bamulaba wabula yabukedde olunaku olwaliro ng'ono tokkirizibwa kubeera nga mukwano gwange omulaba nga tomaze kubeera nga ofuna olukusa okuva ewa Mayiga. Nkunyonyole ne nkugamba nti waliwo abasajja bannayuganda abaganda abadde basazeewo nga beekozeemu omulimu bano nga beetaddemu tiketi ne bagenda mu ggwanga erya Namibia. Bwe batuuse Namibia ne bakwata amamotoka ga special ne boolekera ku ddwaliro eyo mu ddungu okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka wabula kyababuuseeko olwatuuse ku ddwaliro bano baakwatiddwa bukwatibwa. Kaakati akatambi ngenda kubeera nga nkwa akatambi ako osobola okubeera nga okwerabirako ng'okwewulirirako mu bigambo by'abantu bano mukwano gwange ampuliriza ogenda kakasa nti Ssaabasajja embeera gy'alimu nzijanje kugamba buli lunaku olukya kubanga ono ye Kabaka waffe sisobola kutuula butuuzi nga Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera etawamya nnakabululu abaana n'abazzukulu balimbuuza nti wakolawo ki. Ndibagamba nayogera amawulire nagasaasaanyanga oba oliawo ng'abantu abamu bafuuse kyesirikidde. Kansooke nkuyiseko mu bubaka buno nga tubanja Ssaabasajja ng'enkola yaffe bweri kubanga sisobola kujja wano ne ntuula butuuzi ne ntunula butunuzi ng'omuterega ali mu mbeera gy'alimu ne ŋŋaana okubeera nga at least mpisaawo obubaka obusigala nga bumubanja Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga yatugamba nti ye Kabaka ow'ebweru mbu Ssaabasajja Kabaka yamukwasa ddamula amufugireko Obuganda. Kaakati ye ssaawa omuntu eyamuwa ddamula okumufugirako Obuganda ave annyonnyole ensi ali luddawa era ali mu mbeera ki. Businze baffe nannyini mu Kabaka wange twava dda ku ndagaano ffe bennyini twagamba bwe tuli gwa ssebo oli gwawo ndaba tutandise oludikya
obunanfuusa okulya kwe byabona mu Buganda ne bitottera enkulaakulana byayogera si byategeeza ate ne byakola tebiba byo kyekiri munda muli ensonga ssemasonga ettanda ezatulambikwa buli omu yeesiga omutembeesi ne tugamba katugume ku bazibanja yeesigwa weekanga ssebo zinanunulwa teri yadde ekinunuddwa ebiwoobe n'emiranga byolekera embugo tubuutikira nze n'ekika ky'omutima natandise okukyevuma kituddamu tusuula mu nnyanga era yali wa mutima ebyagwawo nga tulaba Ssekabaka Muteesa byamuliko Bwakabaka bwavaawo n'ebbaffe yaseerera n'obbuza kwali kusiitaana siragira Nteesa Buteesa baffe nkulabula tebasaana kukwasibwa ddamula tewali agenda kunnenya kuba omulembe omutebise eggwanga yakukwasa ffe n'olwekyo abavubuka twekambe tetwebaka omuteregga ffe tumubanje kikwata ku Katikkiro okusonga bene wonna waali bwe tubeera tumubuuza Katikkiro obe mwerufu Abaganda bingi byetuyiseemu omuteregga yekitaffe jjukira nnyenfa ya Muteesa bwe twabuzwabuzwa Abaganda ne tuviiramu awo labina ebijja byevuga ndabanga byebisembera Abaganda twabakola ki Okotani yamuweerya kwete Baganda mmengeera okutuleetera emiteebu lwaki akola obulungi ayisibwa te mu ngeri embi ne tubona ebiwoobe Katikkiro obe mwekanya aleeta omwana wa Muteesa omusongere ku Baganda nedda muloogizeeyo tewali agenda kunenya ebbanga Ganda balisusse nnyo omwana wa Nabijja n'okikyayisibwa mu ngeri atayomba atalwana mu kifo ky'okumwebaza alaba tegwatomezwa enkonge mulabe ekyo gyekisaana babuuzanga mayanja akangi Muteesa ali atya nti bwe twagenda bwe tuli yali muganda wa wano Muteesa ye yamwamula Abaganda twekube mu mmeeme sandyagadde byali bwedda wanaata okubiraba guno omulembe omutebi saba abakungu emmengo ke muli ebitiibwa byammwe mu bikuume mwewale ekintu nkwe oyeeka n'aluzaala sattula buli ekizimbwa kozesezza luyimba abakungulu batuuke temulagajjalira mutanda omugezi ng'akwata omugamba bitonotono nsaba mukkirize mbafiire bw'atamanyidde dyayiza akanoonya ku butambi bwange bubeeramu ebizimba tusabire ennyo nnyini mwasemattuka akateebe nga naawe bw'olowooza ku ebyo ampuliriza okuva wano ogenda e Namibia okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka bakutuma eggulu ku bigere naye nga wano olinnya ennyonyi okumutuukako mwenna mujjukira waliwo akatambi Mwami Museveni ke yalimu ke yalabikiramu ng'abantu bano abataka bagamba nti twagenze wa Mwami Museveni atuyambeko akubire pulezidenti w'e Namibia batukkirize okulaba Ssaabasajja Kabaka fene tulowooza nti byakusaaga kubanga omuntu yenna asobola okubeera ng'agenda mu ddwaliro lyonna n'ajjanjabibwa mu nsi yonna baba ng'alina obusobozi wabula abantu be ab'eŋŋanda ze nga mukyala we ng'abaana be nga baganda be tebasobola kubeera nga bagaanibwa okubeera nga bamulaba wabula ku Ssaabasajja ne bw'abanga mwana wa ntumbweze takkirizibwa kugenda kumulabako okuggyako nga Mayiga yamaze okubeera nga amukkiriza kakati n'embeera eno mukwano gwange nga bwe nkunyonyodde nti bannayuganda delegation emu olunaku olwajjo yeesudde mu Ddemezi n'eyolekera e Namibia bano bafundikiddwa ku security eri wali ampuliriza nga bamaze okubeera nga bakwatibwa kakati nno kansooke nkulaga ebigambo bino ebya Mwami Museveni ng'abantu bano bakakasa nti ekyabatwale wa Mwami Museveni kubayambako ku security kubira mu kulembeze weeri abakkirize balabe Kabaka bwe tuva mu katambi kano nkuteremu akatambi abantu engeri gye balajana nga babakutte mu ggwanga erya Namibia okugezaako okwagala okulaba Kabaka naye nga bayita mu mateeka so si bweru w'amateeka eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia okumutuukako kuzibu kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security kati abataka baba tutewa pulezidenti Museveni
nti kabaka aliko obukuumi bungi nnyo e Namibia ne bafamily member tebakyasobola kumulabako kubanga abataka babanga bafamily member. Neche twebuuzibwa tulabye abantu bonna abagenda mu holiday okumulako ba VIPs agenda eyo n'apangisa hoteli. Omuntu agenze mu ddwaliro nga VIP bamutwala mu ddwaliro nga ly'amaanyi. Era n'ensi eyo eba esuubira abantu okumukyalira. Nekijja kitya nti ate ogenda okukyalira kabaka gy'ali. Tulina kusooka kulaba President Museveni tumusaba olukisa ayogere ne President wa Namibia kabaka musibe. Kabaka yawaŋŋamusibwa. Kabaka bamuteekako olukomera nti alina abantu balina okulaba alina batalina kulaba okujjawo nga President amaze kwogera n'ensi eyo. Akabonero akongedde okwoleka nti kabaka tali bulungi. Kabaka tali bulungi. Akuuma ddamula singa okyalina abaganda abali serious abali mu 1966 abatuma Buganda crisis baali badde basitukiramu ne bajja Emmengo ne bakubuuza kabaka yagenda kujjanjabibwa, kabaka yagenda kuwummulamu oba kabaka musibe olubiri mwalugaladda. Kubanga tosobola kugamba nti nno abataka okugenda okulaba kabaka balina kusooka kusaba lukisa gavumenti yeeri. Wabula gavumenti yeeri yeyina kukuuma VIP waali. VIP waddembe okukyaza abagenyi bonna baayagala. Naye nti security gyaliko y'amaanyi okukkiriza omuntu yenna okugendayo olina kusooka kuyita mu president. Kabaka mwamusiba. Kabaka musibe. Kyokka mmwe muli eno muli mu kukola mbaga kutendereza amakulu ge mukoze. Kaakati ye ssaawa owulire mukwano gwange ebigambo ebinene ebyagudde Namibia olunaku olw'eggulu nga bwe nkunyonyodde mu ntandikwa nti bannayuganda beekozeemu omulimo ne basalawo boolekere mu ggwanga erya Namibia bano nga balumiriddwa nnyo ku Ssaabasajja kabaka waabwe era nga tebasabye mwami Museveni ng'abataka bwe baakola nti abayambeko ku by'entambula bano beetaddemu ssente zaabwe ne bagamba nti ekimala kimala katugende Namibia kubanga Namibia tumanyiyo katugende ku ddwaliro eddwaliro terijja kubeera nga libula tulabe ku Ssaabasajja kabaka waffe kubanga munnange ono ye Ssaabataka ffenna gwe tukkiririzaamu. Abasajja bano njagala mukwano gwange owulire akatambi kano ogenda kakasa nti Ssaabasajja kabaka gy'ali bw'abanga mulamu Mukama Katonda ajja kubanga ayambye nnyo era ajja kuzza bibye. Bw'abanga Ssaabasajja kabaka akyali mulamu kijja kubeera kya kitiibwa nnyo era twebaze Katonda. Wabula bw'abanga gy'ali mulamu nga teyawambibwa na buwambibwa, bw'abanga teyawambibwa buwambibwa, bw'abanga gy'ali mulamu ebigambo nkoseza bibiri, bw'abanga gy'ali mulamu twebaze Katonda. Bw'abanga gy'ali ddala mulwadde naye ng'obulwadde buno ali mu ddwaliro mu mirembe era twebaze Katonda kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso ono yandibanga gy'ali embeera mbi nnyo tesobozesa muntu n'omu kubeera nga amulabako. Wuliriza, embeera nga mbi nnyo tekkiza muntu n'omu kubeera nga amulabako kuvaayo kutegeeza nsi kubanga ekifaananyi kitwasembayo okumulabako musajja wattu yali ayambadde kinniigiina ng'oyinza okugamba musajja wattu mupakasi naye ng'oyo ye Ssaabataka. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso waliwo ebikukusibwa ebigenda emabega oba oliawo nakoledde era akatambi eggulo naye nkulaga ettaka lya Buganda erigenze mu maaso n'okubeera nga litundibwa mu bitundu eby'enjawulo nga Ssaabasajja kabaka bakozesa omukisa guno nga taliiwo kyokka nga bagezaako okwogera bano bagobwa bugobwa mu bifo byabwe bye babadde baweerezaamu Ssaabasajja kabaka ate bye yali yabawa. Kaakati nno njagala olire akatambi kano abasajja bano abeewaddeyo era nga bano kigambibwa ku mawulire ag'omunda baasose kuteesa ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga ono yabadde ayagala ogenda okulaba kabaka President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga ye asazeewo agende Namibia alambule ku Ssaabasajja kabaka. Wabula n'asalawo n'agamba kansooke ensindikeyo basajja bange bagendeyo bwe tuba n'abo babakkiriza okuyingira okumulaba nange olwo nja kufuna obudde nga maliriza trip oba tour gye ndi mu ggwanga erya South Africa ngende mpubeko olubulu ekigere mu ggwanga erya Namibia ndabe ku Ssaabasajja. Era ono yasindiseyo ababaka ba National Unity Platform besigenda kubeera nga mukwano gwange nkubuulira amannya wabula nga babadde abantu basatu balambirira. Kaakati bano bakwatiddwa bwe bamaze okubeera nga bakwatibwa ne batwalibwa ewa ambasada wa Buganda mu ggwanga erya Namibia. Ono yabakakasisa n'abagamba nti musooke muddeyo e Uganda mulabe Charles Peter Mayiga abawe obupapula nga abasayiningiddeko nti mukkiriziddwa okujja okulaba kabaka wammwe. Kakati nga kino kitegeeza nti Mayiga lye kkubo lyokka lyolina okuyitamu okulambula Ssaabasajja. Ampuliriza, wulira akatambi kaakano ebigambo bino nagamba si byange, ebigambo mbikuwa nga bye babizze
naawe n'okakasa nti nno si wolokoso. Nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo. Munnayuganda wenna gy'oli mbatumiddeko nnyo mu ggwanga erya Amerika Bungereza. Mukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka ab'e Germany embeera gy'alimu si nnungi wadde mwabali mu Schengen mwenna bannange. Ne bagenda mu ggwanga erya Namibia ng'omwoyo gwa Buganda baagala okulaba ku mpologoma bwe batuuse ku ddwaliro ne babagana okuyingira. Ag'omunda gongera okulabika nti gajja okuva ku nsolo yaffe ku kisenge. Mu weekend eriyo ababaka ba parliament aba National Unity Platform nswera ya ku kisenge yegaleeta bano basobodde okulabika nti beekolamu omulimu omwoyo gwa Buganda ogutafa. Baagala okulaba ku mpologoma baludde ogirabako. Bawulira nti Kabaka mulwadde, bawulira nti Kabaka alina gy'ali, bagaa nti ne beekolamu omulimu ne bagenda munda mu ggwanga erya Namibia. Baagala kulaba ku Kabaka wa Buganda embeera gy'alimu, baffe nnyinimu empologoma kyukyu. Munnange nga batuuka munda mu ggwanga lya Namibia nga banoonya eddwaliro empologoma gyejjanjabibwa munda mu ggwanga lya Namibia. Bagenda okutuuka awo bagaa nti temujja kuyingira, nti temujja kuyingira, twagala kulaba Kabaka waffe, nti nedda, nti nga bakubira ambasada wa Buganda munda mu ggwanga erya Namibia. Jokera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atutegeeza nti Kabaka agenze bweru kujjanjabibwa era agenze mu ggwanga erya Germany. Bw'agenda mu ggwanga erya Germany eyo gy'ava ku kusinziira ku baddokita be kye baali bamugambi ne bamutwala mu ggwanga erya Namibia asobole okwongera okulabika nti ajjanjabibwa. Kakati ambasada wa Buganda munda mu ggwanga erya Namibia alisivinga Kabaka. Kabaka bamuwa eddwaliro mayina okwongera okulabika nga ajjanjabibwa. Kati bano batuuka ku ddwaliro babaga tusobola bakkiriza okujjako nga mulabye ambasada wa Buganda munda mu ggwanga erya Namibia. Ambasada ng'atuuka gye bali bannange nti tuzze twagala kulaba ku Kabaka, nti musooke mujje enswera egaleeta. Bano bwe basiikana ambasada wa Buganda munda mu ggwanga erya Namibia boogerezeganya naga nti kituufu mwagala okulaba Kabaka, naye waliwo terms and conditions ezirina okuyitibwamu okusobola okulaba Kabaka. Mbasaba muddeyo e Uganda mulabe Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, mulabe ne Omulangira. Olwo nno bwe banaabakkiriza Charles Peter Mayiga n'omukyalo omu asirikiddwa erinnya n'Omulangira batunuulire, bwe banaabakkiriza mukomu mujja kulaba empologoma ya Buganda. Omanyi kitegeeza kubanga mugenzi baga nti mudde wali Katikkiro Charles Peter Mayiga omwerabidde mu nnaku ez'engeri gy'abadde agenda maaso n'okubanga akangaza. Report in depth. Wonna wooli awo era ekyo kansooka nkikomyawo ku sitore y'emu. Obwakabaka bwa Buganda si basanyufu n'engeri abawagizi ba National Unity Platform engeri gye bakuttemu ensonga za Kabaka. Okwagala okulabika nga bakkakkanya Kabaka n'obutamulekera mirembe kuwummulamu, ayongera okulabika nga afuna obujjanjabi. Amira empeke bw'aba wakuzimira nga empekemu kwegamba esobola okukola omulimu gwayo ajjanjabibwe. Obwakabaka bwa Buganda ku kusinziira ku nsonda ez'omunda bategeeza nti si basanyufu n'engeri abawagizi ba National Unity Platform n'obukulembeze bwayo engeri gye baddukanyamu bizinensi zaabwe
n'engeri gye bazannyamu ebyobufuzi byabwe n'engeri gye baagala okulabika nga bakkakkanya obwakabaka bwa Buganda. Kugensoso kuwa kwokuli ababaka ba palamenti besaagala kugamba amannya wano ko bambalina kuliko erinnya lya kuliko erinnya lya ono akiikirira abantu ono nono wuno naye akiikirira beeno kakati bano obwakabaka bwa Buganda bugamba bagezezzaako okwagala okutaataaganya emirembe gy'empologoma. Ali mu ggwanga lya Namibia afuna bujjanjabi naye bamutaataaganyiriza n'atasobola kulabika ng'afuna obujjanjabi kugamba ekimala. Ag'omunda gategeeza nti waliwo abamu ku bawagizi ba National Unity Platform. Jjukira nti empologoma ya Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atugamba nti kabaka ali bweru yagenda mu Germany kujjanjabibwa, naye ogenda okuwulira nti ate Katikkiro taliiyo. Mu ba National Unity Platform mulimu abaazuula kabaka we yali. Kabaka okutegeera nti ali Namibia waliwo omu ku bawagizi ba National Unity Platform eyazitegeera nti kabaka ali mu kifo kino. Obwakabaka bwa Buganda bwali busirise. Jjukira Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bw'atuuza olukiiko olw'abaminisita ba Buganda. Bw'owulira ebigambo ng'ebyo n'osigala ng'okyali mu mbeera y'emu obeera oliko ekikyamu, wabula nga ffenna twebuuza kiki ddala ekituufu ekyatuukawo okutuuka nga omuntu okuva wano ogenda e Bulaaya oba ogenda e Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka weetaagisa kusooka ate kuyita wa Mwami Museveni, ate Mwami Museveni asooka akubire pulezidenti w'eggwanga erya Namibia, ate pulezidenti w'eggwanga erya Namibia akubire abakolera ku ddwaliro eryo abagambe nti bano mubakkiriza okulaba ku Ssaabasajja. Kiki ekiri wakati awo? Ddala Ssaabasajja Kabaka gy'ali ali mu ddwaliro ng'abantu abalala, ddala security eri ku Ssaabasajja Kabaka yeeyo security esaanidde oba buno bulinga buwambe? Bino ebibuuzo mbyebuuza bwebuuza nga nze ng'omuntu, kubanga kino kisusseewo tetukirabangako, kubanga abalwadde bangi nnyo abali mu mawanga ag'enjawulo naye nga bannayuganda, naye ng'okubatuukako wabeerawo emitendera, wabula ng'emitendera egiyitwamu tegiriimu kusooka kubira mukulembeze wa ggwanga lyonna, eyo omulwadde gy'abeera ali. Kakati ekyebuuzibwa omukulembeze w'eggwanga erya Namibia abiyingiriramu wa? Era ddala lwaki tebakwatagana bitongole oba oliawo ebitonotono nga poliisi ey'eggwanga erya Namibia, naye ne batuuka okubeera nga basooka kubira pulezidenti ow'eggwanga erya Namibia. Kakati pulezidenti w'eggwanga erya Namibia ani yamuteekamu ekirowoozo ekyo nti abantu abajja okulaba ku kabaka tobakkiriza yadde n'akamu n'akatono? Omaze okubeera nga ebigambo biwulira ababaka baffe aba National Unity Platform ampuliriza amannya gasazeewo kusirikirwa, kubanga olw'ebyokwerinda abasajja bayinza okugamba kiki ekyabadde kikututteyo, wabadde okimyeyo ki, lwaki olemerako? Kakati n'olw'ensonga eyo ababaka amannya basazeewo ne gasirikirwa ne bagala tegajja kubeera nga googerwa olw'ebyobulamu n'ebyokwerinda byabwe bo ng'abantu. Kakati nga bwe nkunyonyodde nti yabadde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga yayagala okugenda mu ggwanga erya Namibia alabe ku Ssaabasajja Kabaka waffe, wabula embeera bwe yasensinze, kubanga ono ye si muntu wa bulijjo nga bwe tubagamba, oba oliawo n'asooka n'agamba kansooka ensindikeyo ku babaka baffe abamu abali mu National Unity Platform, era bano okugendayo yabadde ye nga bamaze okubeera nga bamwebuuzaako n'abagamba mugende tulabe kiki ekiddako. Kakati okusindika ababaka bano kwabadde nga kutesitinga mugga oba kutesitinga mazzi obuwanvu bwago, era ebyavuddeyo byebyo abasajja bano nga bamaze okubeera nga basindikibwa ewa ambasada owa Buganda, si ambasada wa Uganda naye ambasada owa Buganda mu ggwanga erya Namibia. Kakati ambasada ono n'abagamba bannanga bemba mwagala okulaba Ssaabasajja Kabaka sikiinaako buzibu, naye kye mba mutageeza bambi kwe kundetera akabasa okunzalya ebitukula maka ebyazalira ku nsiko okugenda nga si Mayiga yabakkiriza. Mayiga yawadde amateeka ge ng'omuntu n'aga nti eri muntu n'omu aliraba ku Ssaabasajja Kabaka nga tayise mu nze, kwegamba mu bufunze bwabanga mukristaayo yafuuka nga Yesu, nti eri muntu aligenda wa Katonda nga tayise mu Yesu. Kakati n'embeera bwetyo bwefaanana, bannayuganda mwenna abali eyo mukimanye nti we baganira ababaka ba paaliyamenti bano, jjukira nti nno bo basobola okutalaaga wonna ne balaba embeera ku lw'abantu baabwe
kyabwe kubanga kibakwatako bano bakiikirira abantu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era ne ku nsonga ya Ssaabasajja tebagaana kubeera nga bagyogerako wabula bano bwe bagaanibwa okubeera nga bayingira mu kifo ng'ekyo ekibaddemu omuteregga ne babatikka butissi ne babazaayo nga nabo balina okubeera nga bayita w'amayiga kyandibanga waliwo embeera etiisa embeera eyeralikiriza embeera etawomya nnakabululu nga wetuzze nga tubagamba kaakati nno kansooke nkujja wano mukono wange ampuliza ate nkwongereyo mu bigambo bino eby'omukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke ow'emukono ku nsonga ezimu oba oliawo zitali zimu ezigenda mu maaso mu nsi yaffe kubanga ono y'omu ku babaka be twasigazawo be tukkiririzaamu bano nga baava mu DP ebyaddala ne basawo ne bayingira National Unity Platform ebyaddala era ng'ono yakakasizza nti ne mu 21 mu gino emikolo gya mpuuga Masaka abantu bangi bajja kubayo kubanga baagala okulya abantu bangi bajja kubayo kubanga baagala okunywa abantu bangi bajja kubayo kubanga babayise naye bano bagenda kufundikira nga balinga go forward eyali eyambabazi kubanga bano bagenda kufuna abantu be Masaka bokka Kampala teri muntu agenda kwegatta ku bantu abo ategera yadde n'omu ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda kati kansoka nkulekeremu omukyalo ono Betty Nambooze Bakireke maama waffe omukyala kiki abantu be Mukono municipality kubanga ono bwaluma ensonga n'anyweza tewali muntu n'omu ayinza kubeera nga awakana era ono yamaze n'atunnyonnyola n'atuga nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'akomawo tugenda kufunayo olunaku tusobole okubeera nga oba oliawo tusaba naye nga tusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda embeera gy'alimu esobole okubeera ng'ono agivuunuka kubanga okusinziira ku bigenda maaso ne bye tuwulira wandibeerawo embeera enzito oba oliawo gye tutasobola kubeera nga tuhandolinga n'emikono gyaffe nga Mukama Katonda yekka yasobola okubeera nga atutaasa embeera eno nze Eke Master mbadde mebwa muzindalo kankulekeremu akatambi kano ampuliriza osooka okawulize nga bw'okagoberera mpaka lekanaggwayo kubanga ebikalimu binene nnyo binyuvu tosaana kubeera nga obisubwa naddala ggwe ayagala enkyukakyuka bannange eyo gye muwulira eri abatujju tebakeera bukezi omuntu ne bamuzaala nga mutujju abatujju bakola bakole you can create terrorists omwana okulaba nga mumumenyera ennyumba ku mugongo bw'avaawo ne yeesibako bomu n'agyetulisizaako n'abatta we are sitting on a time bomb okubeera n'ensi erimu bannansi ab'emirundi ebiri okubaawo bannansi ba balina okukwata amateeka ne bannansi abatakwata amateeka kati ate kankubuulire waliwo ekiseera mu Western Uganda gye baddira abantu ne bayingira mu National Park Mbulo Lake Mbulo National Park abantu ne bagiyingiramu ne bazimbamu ne balimamu bajja mu Parliament ne batusaba supplementary budget ne tubawa sente ne bagenda baliyirira abantu abo bave mu National Park tebereza bo basengana ku ttaka lya National Park ne babawa sente baveewo tulowooza nti ekintu kyekimu kyekyalikoleddwa ne ku bantu b'omu Lubigi nti gavumenti ovunaanyizibwa okulaba nti abantu bammwe babaako we basula nkugambye nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nga bannansi babeera n'ebintu bino ebitaano ebyessalira emmere amazzi sheruta n'okusula byassalira gavumenti erina okumakinga sure nti buli munnansi abifuna yes basic needs naye wano mu Uganda abantu bagenze bayamba gavumenti kyova olaba kati ne bwe tutuuka ku masomero tokyalina woogenda ne bagamba nti Honorable tusaba gavumenti etuzimbire essomero wano kubanga bannansi bazimbye amasomero kumpi ne malwaliro tugende eyo tolina woosanga munnansi agamba nti Honorable tusaba gavumenti etuzimbire amayumba mu nsi endala abantu batuula ne bajjako gavumenti lwabwe tabazimbira amayumba neffe wano wadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ozimbira bannansi amayumba abantu baava ku mwami gavumenti ne bamwesonyiwa ate nga bamuwa omusolo kati abantu abo we bateekawo ennyumba yaabwe agende South Africa bakola bwe bati abantu bwe bajja wano ne bazimba ekivulu wano awakyamu yo gavumenti ng'ejja ezimba wali ennyumba ng'ebagamba musenguke wano mudde wali gavumenti tegoba bantu baayo eba relocatinga. Government does not chase people, it relocates them. Exactly. Government terina kugoba abantu erina bakyusa ne gama Nambooze wano obadde obeera wakyamudda wano. Kubanga government tata mama abantu bali mu nsi yaabwe. We are not foreigners here. Tonsindiikiriza buki busindiikiriza ndi mu nsi yange bw'oŋŋamba tobeera mu Lubigi ŋŋamba va mu Lubigi odde wano.
kubanga gavumenti erina ettaka lingi esobola okugamba nti mwe betujja wano muddemu wano. Kale nno bannange bassebo ne bannyabo njagala kubasaba kino tolinda kutuuka wammwe, tulinda pulezidenti waffe akomewo alangirire olunaku ffenna lwe tugenda okusituka tugende tuyimirire in solidarity n'abantu b'omu Lubigi. Abantu okubeera ku ttaka si kibi, tekyonoona butonde bwansi, tebaba babi kwenkana factories. Nzikiriziganya naawe Olivia, nzikiriziganya naawe. Mukama akuwangaze gwe tulina Amina neyanziza nnyo neyanzeege munange erinnya linene okwatula eryo. Mal Foundation Munyonyo Beach eya Sudiri eri mu kuzimba amazzi. Bannange bw'otuuka e Munyonyo, Sudiri alina ekitongole kikeera ku makya kusomba ttaka n'amayinja nga bayiwa mu nnyanja Victoria. Olwaleero ndowooza aweza ne yiika eziwere 10 za reclaimings. He is reclaiming not a wetland but a lake. Nema twagala tugende e Munyonyo mumenyewo ebizimbe bya Sudiri. Tumugise n'amayinja ago gonna gapakidde ennyanja yaffe. Kyovula bennyanja esaze egenze eri side eri ezebuvuma eridde ekizinga egenze eri mu etutte ebibanja by'abantu enene Katosi wa yonna kubanga ene Kampala baginyigiriza Basudiri nemesirise mbwera baba mu Lubigi nga Sudiri ayuwa amayinja wano mu nnyanja. Tukkirire mumenye ekizimbe kimwe ekya Sudiri mukikube ku ttaka bapa ffenna tutegere nti nemeetabusi kyafana ku baana baffe. Nolabanga bayigganya abayimba ebintu eby'ensonga ne baleka bonna ne bayifuulira ddala abatawulira ng'abantu bafuuse omuzo gw'okuyimba ebyobuwemu babayita basimanyi babogamu musicians. Naye nolabanga bayigganya ennyimba ezakyagulanyi baziwera befuula abakambwe ennyo naye abantu ate kaakati abantu abamu era bagamba nyinimu waataba ebikere bitimba enju. Mulabye Ssaabasajja taliwo ne tutuuse okuwaabira ku bantu abakwata obuyimba bw'abaana abato muno obwa Nassale ne babuyimbamu ne babukyusa ne babuyimbamu ebintu ebyobuwemu. Ezo nnyimba zaffe za society oba buyimba bwa Buganda. Waliyo abazungu nabo balina obuyimba bwabwe obw'abaana baabwe era tebasobola kukkiriza kuddira noyimba kayimba k'abaana baabwe n'okakyusa n'okayimba mu byabuwemu. Netujja tandika n'okugula olutalo ku bantu abakyusa ennyimba z'abaana baffe eza kindagaateni ne baziyimbamu ebyobuwemu. Ate banange tulekeraawo okukuliriza abantu ng'abo tubawagire buli ava gy'avudde n'obuwemu bwe mbw alina talenti kikaaki. Talenti kikaaki ekuyimba ebyobuwemu. Gwolo oluyimba lw'oyimba oluteekako nga nnyoko waali ng'obadde otambula n'ennyoko mu mmotoka osobola omuteerako oluyimba olwo gwe simanyi kaani simanyi kozambe. Abantu bazanyidde mu lulimi lwaffe buli kyaffe eggwanga lyonna baliyuzaayuzizza kwegamba okwepiica osanga abaana nga bali mu gundi speech day bali mu okwepiica edda bwe waabangayo speech day nga bateekawo omulamwa nti omwaka guno kilaasi zaffe zigenda ku kompiitinga oba ku kukuuma obutonde bw'ensi nga muyiye ennyimba ezikwata ku butonde bw'ensi nga muzanya emizannyo egikwata ku butonde bw'ensi. Omwaka oguddako ndi guno omwaka abaana bagenda kompiitinga ku domestic violence nga abantu bayiye ennyimba ezikwata ku domestic violence nga bazanya emizannyo egikwata ku domestic violence nga bagamba guno omwaka abaana bagenda kwolesa nga basinziira ku ddembe ly'abakyala nga bazanya ennyimba nga bayiye ennyimba ng'owulira omusomesa ayiya n'oluyimba n'aluyigiriza abaana. Ne kaakati speech ze zonna ne mukwata ennyimba ezitaliimu makulu ne muziyimbya obwana bwaffe obuto. Obwana obwo bwe bulikula ne bukizuula nti twali tubuyimbya byabuwemu bugenda kujjamu abantu bonna obwesige. Ne towulirako mbuno aba UCC oyo muyimbi bamugambyeko naye babuulire nti n'ennyimba za Kyagulanyi tuziweze kubanga ziri ku byabufuzi.
ebyo byonna banange mujjukire nti eno Uganda nsi yaffe bano abasajja eggwanga bali waddeyo liyulike ffennaffe abantu tuwonooneke buli wamu batugobaganyeewo twetamwe batwale ensi yaffe nga tulaba. Twagala okuddamu okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okumwagaliza okususuuka obulungi n'okuddamu okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba wateekebwewo okusaba mu Buganda wonna olw'okusabira Kabaka waffe, era wateekebwewo enkola ey'okufulumyanga amawulire agakwata ku Ssaabasajja mu butongole kiremesa abo abafulumya ag'obulimba. Naye gwe bw'oba tofulumizza matuufu ate ag'obulimba tolina wojja geewala. Ono ambuuza nti golowooza nti olwabirimu olumu olw'okusaba lugenda ttambula luti abantu bajja kuba bangi nnyo. Naye nze mmanyi nti abantu abakola eby'e Masaka boolekedde okubeera nga iwala ba go forward. Mbabazi yajjira mu maanyi singa ojjukira olukuŋŋaana lwe olwasooka e Nakivubo. Naye ng'obuuza nti bwe tunaamala osaba e Masaka ate Mukono ate Mbalala onoogambayo nti n'abaaluwa mukuŋŋaane tusabe. N'olwekyo ebyo ebintu ebimu nze ndowooza nti bya kiseera, kubanga akaseera kano tewaliiwo sayidi ya kusatu. Sayidi zirina kuba bbiri, eya Museveni n'ey'abantu bannayuganda nga beerwanako. N'olwekyo omuntu yenna ateekawo sayidi ey'okusatu eyayagala kutabangula era bannayuganda tajja bafuna.